Kansuubire nti muli bulungi yonna gye musinzira okuba nga ate mugyekuumiddeko mu dakiika eno yennyini ngenda kuba nga ntandika n'amawulire g'ennaku. Omukyala amanyiddwa nga Honorable Robina Ssentongo ono nno nga abadde yeesimbyewo ku bwa Woman MP Kyotera era nga abasinga obungi bamukazaako lya Mama Kitovu. Olunaku olwaleero munnange afudde mu bufunze asseemu. Kigambibwa nti ono afiiridde mu ddwaliro erya Aga Khan erisangibwa mu kibuga Nairobi eky'e Kenya. Omwoyo gwe Mungu agulamuze kisaaha ate nga kigambibwa nti obulwadde bwafudde bwa COVID-19 oba corona. Wano wensinziro bagamba nti corona waddala gyali akwata abantu era abatira ddala, naye ate temwerabira okubanga mwebereramu mu ngeri yonna yonna. Mwambale mask, mu sanitizing, mu keeping a distance nga bwe babasaba. Ate eyo nga tuvuddeyo ye mwana muwala amanyiddwa nga Viola Nakitende. Olunaku olwaleero gabadde mazaalibwa ge era nga naye mwana muwala Kahunde Susan nkwagala nnyo munange webale kubanga ogyekumirako naawe leero gabadde mazaalibwa go. Nawe Martha Jovita wangamba leero mazaalibwa go. Happy birthday bantu bange. Mungu aberenga ate ayongera okubawa obulamu. Bagamba nti etasiima ebulagiwa omukulu Robert okuva ekata neyanziza nnyo neyanzege. Mungu ayongera okubanga ate akuwa omukisa nsimidde ddala. Eyo nga tuvuddeyo nabagamba nti wano ku Phiphie gye tubeera tuyiga ate nga n'okunyumirwa we tunyumirwa. Omukulu wa Ykee Band alina obubaka bw'atadde leero ku mukutu mugatta abantu okusingira ddala Facebook ng'alina information gy'ayisaawo banga alina okubuulira kwakola era caption eyo ebadde mpanvu naye nze ebigambo mbifunzizza nzije mbikunnyonnyole wano bw'otyo yongera okubanga oyiga. Atugambye nti mu biseera bye ebyokusoma nga ali ku university teyasomera wano mu ggwanga lya Uganda wabula yasomera woziti Algeria, Angola, ekimu ku ebyo we wali gye yasomera, naye ng'atugambye nti we yali asoma bamuwanga pocket money bazadde be n'akozesa that pocket money bwe yali alina olw'ensonga nti yalina omukwano gwa music bw'atyo n'abanga amuinvestinga mu music nga music bamuproducingireyo mu ggwanga gye yali asomera, wabula ate yateekamu n'akola bu CDs obw'enjawulo n'atandika okubutambuza. Agamba nti CD zatambula naye sente tezavaayo nga bwe yali asuubira olw'ensonga nti bali music bali tebamutegeera bulungi gwe yali ayimba, wabula we bamuwa pocket money omulala yatereka sente ezo we yakomawo ku butaka n'akomawo n'addamu ennyimba ezo zennyini ze yali yakola nga ali eri mu ggwanga liri n'aziddamu wano e Uganda mwe muli ezo zifaama ennyimba ez'amutundu. Ebyo byonna abiwandiise nga alina obubaka bw'ayagala okuyisaawo era mu kumaliriza awandiise n'agamba nti all I have today and all I'm yet to get is because I made a decision to start with what I had. Invest in yourself first. Start with what you have. Start with what is around you. Ngambyo byonna kikyategeeza nti newe kaba katono katya kolina olunaku olwaleero tandika naako kubanga ye yatandika na pocket money we. Okitegeera ekyo kyennyini kyolina kye kijja okuditamininga kikyonofuna mu future. Yatandika na pocket money we nga ali eri ate era still nakozesa pocket money we nga atuuse wane Uganda ye yamuviirako kubanga ate akola hit ezo. Ekyo kyenjagadde okubanga ate nga banakona mmwe. Kansuubire nti olina kyoyizeemu mu ekyo olunaku olwaleero yeyo ebadde caption yaffe ate ng'eyo tuvuddeyo yo Uganda yeyongedde okubanga ate yeewuunya gavumenti yaayo oluvannyuma lw'okuvaayo bwekyo negamba nti oluvannyuma lwa Ministry of Health okuvaayo negamba nti ebbaninze oluyimba lwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Eezzy ate nga kinajjukirwa nti ono ag'obuzaale ye Eric Opoka mwana gwe oluyimba olwo olumanyiddwa nga Tumbiza Sound balubbaninze oba balutaddeko ekkomo nga kigambibwa nti message erulimu ebeera nga egenda kuleetera abantu okubanga spreadinga obulwadde buno obwa corona. Luno luyimba abantu balwagadde nnyo mu biseera bino ebya corona olw'ensonga nti luyimba ku corona ate nga kyekiseera abantu kye balimu ekya lockdown era nga ebigambo bingi nnyo ebibaddemu abantu bebasobodde okubanga bapikingamu ne babanga ate babikozesa mu bulamu obwa bulijjo okugeza nga mitima gyakaluba, Tumbiza Sound, tetulina bitengo, tulina bambega ku ground n'ebirala bingi nnyo. Oluyimba luno lubadde lunyuma nga mutuufu bw'oluwulira tosobola kusigala kyekimu. Kakati yo Ministry of Health egambye nti luno luyimba lugenda kubanga ate luleetera abantu okuva mu nnyumba batandika okunoonya ebidongo olw'okubanga nti okitegeera sika corona tetujja okitegeera oluyimba balubbaninze kale mbutufu mpulira byo kuba nti balubbaninze kubanga nange kenyini lunyumira balubbaninze okubanga lukubibwa ku ma TV ku ma radio mu bibaala mu club everywhere bwe batyo ne babanga baluteekako ekkomo. Kinajjukirwa nti ennyimba nnyingi zibaze babbaninga era tujjukira bulungi nnyo n'oluyimba lw'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu olugamba nti tuliyambala engule balubbaninga. Kakati ebyo bye biri eyo naye ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Ykee Band still akulira ekibiina ky'abayimbi avuddeyo n'abanga annyonnyola gavumenti n'abagamba nti omuvubuka ono wabanga yakozesa ebigambo
ebiyinza okubanga bisikiriza abantu okukola ebintu ebigenda okubanga bisasanya akawuka ka corona mumusonyiwe mumusaasire naye ate mutunule mu bulamu bwe ng'omuntu olw'ensonga nti ono upcoming artist eyetaaga ekyokulya ekikye ne famire ye mubeere ng'ate muddamu ensonga eno mu revising muleke music we atambule kubanga lwe luyimba lwe basically olumugyeyo oba kitegera it is his breakthrough lwe lumulese lwe tumumanyiddeko kakati bwe munaalubaninga ne luba nga terukyakuba mugenda kumumalamu amaanyi ag'okuba nga ate ayiiya n'agamba nti ffe abayimbi tuyimba ku mbeera naye ng'ebiseera ebisinga si kye tutegeeza n'agamba waliwo omusajja gw'osanga nga ali single nga Chris Evans Kawesi naye ng'ate ayimba ku mukwano nga yayimbye ku mukwano yinzolooza alina atokose ettooke n'akompeyaringa ku mbeera efaananako bwekyo n'agamba nti kakati omuvubuka ono mbadde nsaba bambi mubeere nga mumusonyiwa oluyimba temulubaninga mululeke lusigale nga lukuba kubanga lwe lukuba famire ye efuna ekyokulya naye mwennyini aba afuna amaanyi aganaakola ebyo byennyini okuyiiya olulala ate n'abategeeza nti mwandibadde mumuyita ng'omuntu ne mumutuuza ne mumubuuya ne mugamba nti yimba ku kino ne kino toyimba ku kino ne kino okitegeera naye fact being nti lwe luyimba lwe olumuleese ate nga lwe luyimba lwe olumutunze ennyo abadde abasaba babeere nga bamusonyiwa oluyimba baluleke lusigale mu bantu kubanga abantu bo baluwero kaminze ate balwagala. Oyo ye mukulu wa Ykee era nga ye ensonga eyo bw'atyo bw'abadde asazeewo kubanga agikwasaganya simanyi gwe ali eyo ndowoozayo oba eriki naye nga nganze nange ngamba oluyimba bandirulese kubanga era ne bw'oluwulira ne waluwuliriza lusimula busimulizimusu waluyina endongo kakati yo omuzinyi bw'aluwulira amanya bumanya ki ekiddirira bw'otasituka kuzina obaako kikuwujja buwuzi eyo ng'atuvuddeyo yo mukulu Katolo Lwama akomyewo ate n'abanga ayogera ku nsonga ya mwana mulenzi Omunigeria eyajja n'ayimba wano ate n'amala n'ateebwa n'addayo ono agambye nti gavumenti ebaleseeko ejjoogo ebabuzaabuzizza ne mu ngeri gye batategeera agambye nti bagezaako kubanga beeyiiya bo nga bo bannakatemba n'abayimbi we babaako obuvuluvulu bwe bakola ku mabbali ekirindi kya poliisi ne kibasalako ate bwe batyo ne babakwata ne babasiba n'abaana babazza okuzina bwe batyo babeeko ekyokulya kibafuna bamaliriza babatutte eruzira bwe batyo ne babeera ng'ate basibibwa ne bagamba enkola eno si nnungi Omunigeria oyo yazze n'ayimba nga gavumenti ekimanyi bulungi kubanga tosobola kuyimba nga tolina pamiti ate n'amaliriza ne bamaliriza ne bamusiba ate ne bamala ne bamuta ne addayo mu nsi yaabwe ng'akukumbye omusimbi ogwerako ddala kaakati lwaki naffe ngaffe abawaano tebatuleka ne tuba nga tukola ki twegazaanya mu nsi yaffe kubanga naffe tunoonya kyakulya lwaki babeera batusalako gye tuba tukoledde ne batuyola ne batusiba ate nga still mu ggwanga lyerimu mulimu abagenda mu maaso n'ebikujjuko oba n'ebivulu ebitonotono nga bo tebakwatiddwako ddala ono nno waasinzidde n'agamba nti ye agenda kubanga ate abakuba mu mbuga z'amateeka agenda kubanga ate abaloopa abaguleko omusango kubanga tebabitegeera ddala bye baliko era n'agamba nti bwe baba beetaaga kusomesa mateeka ga muyimbi leka babatuuze babasomese baleme kubanga ate basalawo mu nsalawo embi olw'ensonga nti n'abayimbi nabo bantu bali mu mayumba bamaze emyezi 8 egiwerako ddala bannakatemba tebalina kye balya kwegamba ebintu bibatabuseeko era waasinzidde n'agamba abayimbi abanaamwegattako mu kino bamwegatteko abatayagala baleke yo okitegera ye munjogera ye bwatyo bwagambye eyo nga tuvuddeyo ye mwana amanyiddwa nga Lydia Jasmine kinajjukirwa nti ono yatandikawo ekikweketo kya Silent Voice oba yagulawo ekibiina kya Silent Voice nga mu kino kyategeeza agamba nti wadde talina mwana wuwe gwazaala naye omukwano gwalina ogw'abaana muyitirivu ddala era nga tali wiringi kubanga aleka abaana abali eyo abatalina ddoboozi kwegamba ye n'asalawo akozese platform ye n'amaanyi ge gayina ng'omukyalo omuyimbi omututumufu owaka asobole okubanga ate avaayo ayimirire alwanire abaana bano abali eyo ababonaabona era ng'ono agambye mu categories zagenda okubanga ayamba abaana abo balina kubeera bato abavubuseemu n'abo abali awo wakati naye si bano abantu abakulu bwe totawaana era ng'agamba nti abasinga obungi bagenda okubanga afaako be bana abaana abarapingibwa ne baba nga tebalina mwogerezo oba kitegera omwana n'abeere nga talina gwakibulirako naye ng'akwatiddwa kubanga tuze tulaba abaana ennaku zino bafa nnyo abato nga baba rapinze 5 years 6 years ennaku zino babadde nnyo ku social media emyaka bwe gityo ng'abaana bafudde n'agamba abaana abali ku street abali eyo
aba ayagala ayogere nabo amanye ensonga kye zabavirako okubeera ku street ate agabaneko n'akatono kalina nabo era nga atakomyawo agamba nti mulimu ne bano abaana be bakaka mu bufumbo ne bamukaka n'asuulawo emisomo gye ngoba wakati wali ssente biki ne bamukaka mu bufumbo naye nga tejjukira obufumbo obukake munnange tebuva ku mutima era tosobola kubanga ofumbo obeera mu kubonaabona bonyibonyi ono ekikwekweto kino takikutte yekka wabula ate yeegatiddwako NGO bagiyite non-government organization emanyiddwa nga Caring Heaven Uganda babeere nga ate baggusa omulimu guno kakati ono ekimunjogezaako olunaku lwaleero kubanga kino azza akikola ng'era akirangirira agenda kuba nga ate alaunchinga gundi eyo Silent Voice campaign yagenda kuba nga agironchinga wali ku Grand Imperial gyagenda okuba nga ate agironchinga olunaku olwaleero ennaku z'omwezi zijja kubeera nga olw'enkya ennaku z'omwezi zijja beera nga 19 ebeere nga ate eggulwawo mu butongole atandika okuba nga akola emirimu gye mu butongole kinajjukirwa nti tulinayo n'omukyala amanyiddwa nga Zani Brown akola ebintu ng'ebyo waliwo omukyala amanyiddwa nga Spice Diana lwakuba ye talina kibiina bulungi naye nga naye tumulabye nga azze akola obuyambi obw'enjawulo Farida Nakazibwe abakyala bano bambi tubeere nga ate tusitandinga emabega waabwe kwegamba bataddewo omutima omulungi bataddewo okutulaga nti mu butuufu they really care about their people kubanga gwe okubanga tolina mwana naye ate nga olina omukwano ogwe olina obusobozi tulabye abantu bangi balina obusobozi naye nga tebasobola kuvaayo kubanga ate babugabana n'abo abatalina guno guba mutima gwakwagaliza guba mutima mulungi nnyo era awo wensinzira n'engamba omutonzi abongere omukisa ayongere okuba nga ate abateramu baraka mu buli kimu kye bakola munange bongere okuba nga ate agaziya enfuna zaabwe bongere okuba nga ate balabirira abantu bangi oba abaana bangi biseera bisinga mu baana bano mwe muva ba MP abenkya ba president abenkya abayimbi abenkya ate abanayamba bannaabwe eggwanga bwerityo berikola ki berikulaakulana kubanga aliwo n'enjogera egamba nti yagaliza okole ki ofune kakati bwaddira akatono kalina n'akagabana n'abaana nga bano abatayina mwasirizi kiba kirina ate ettaffaali lyekyongera ku ggwanga lyaffe bangi bavaayo ne bagamba nti lwaki oyambira mu kamera naye ng'ate tukimanyi bulungi nti waliwo nammwe abali eyo nga toli mu kamera naye ng'omutima oguyamba togulinaako wadde kino kyakola kiba kinspiringa gwali eyo omugagga ali eyo alina ssente zo naye nga toyina wadde n'omu gwosobola kuyamba muli osobola okufuna okusoomozebwa oba gye wandiise challenge singa oba olaba ekintu bwe kiti nga kigenze mu maaso nze ndowooza y'ensonga enkulu gye wanditunuulidde mu bantu bano nga bakola ki bakola ebintu bino n'otakuyita kwemulisa oba kwerabisa oba okitegeera bw'akola kino abeera asikiriza abalala abali eyo n'agamba nalabye Lidi yakoze bw'ati nange kankole bwe nti so tuleme kubanga ate tubavuma abantu bano ate ng'eyo tuvuddeyo ye omukulu eyakazibwako ekya English machine amanyiddwa nga Honorable Mukasambidde olunaku olwaleero awezezza omwaka mulambira bweddu bukyanga akola emikolo egijja mukyala we omuto omulungi ewaabwe mu butongole kinajjukirwa nti ono mukuwasa omwana muwala ono bangi bayogera bingi nnyo ng'agamba ng'alidde kato biki naye jjukira nti n'omutakuba engoma omukulu nazina katube nga tetwongera obbaagaliza obufumbo obulungi bongera okuba nga bafumbira ddala beeyagalire ddala nammwe abali eyo abafumba batokose ettooke kamutokoseze ddala mbadde Phiphie gye lwaki temunzikiriza n'ennyinyuka mu ssaawa eno yennyini atakuumira mpeera ayongera okuba nga abankuumira mbaagala nnyo mweraba